أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وربك يخلق ما يشاء ويختار الذي فضل بين السنوات والشهور والأيام وجعل شهر رمضان أفضل من الشهور ليله قيام ونهاره صيام. اللهم بلغنا شهر رمضان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم صحيح رواه إمام أحمد. amatendo amalungi amajjuvu ga Allah yatonda eggulu 7 n'ensi 7 n'atonda abantu n'ebitonde byonna min al adami ila al wujud. Allah nga abireeta abimakuba nti tebyaliwo ng'ekigendererwa ekikulu alla na'budu illa iyahu, okubeera nti Allah tumusinza. Allah teyatonda bantu bajje ku nsi bakolenga dizayini nti Allah yali abuliddwa byateekamu n'abateekamu bakolenga ebimuli, bal khalaqana liajrihi. Allah yatonda lwa kigendererwa kye nga bwagamba nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun, saatonda magege n'abantu okujjako lwa kusinza. Qala ibn Abbas fi qawli llah illa liyabuduna ay illa liwahiduna. Ibn Abbas alaba kibayita okusinza Allah kitegeeza kumwawula. Ebbanga lyonna manhaji yaffe eri manhaji wahadaniya, kwawula Allah asinzibwe ng'ali omu yekka. Yagamba Ibn Kathiri kuvunula aya eyo nti omuntu asinza Allah n'atabikamu ali muhimu, n'asinza Allah n'ebintu ebirala amakulu, omuntu akola shiriki abanga akubye munne obutwa, kubanga obutwa bwebukuba mu muntu kizibu kyakuwona. Wakadhalik mukaddu waffe Sheikh Sulaimani Nkata, Allah amusaasira amusonyiwa, mujja najali mu kabuli ekyalako ebutambala awo nayogera ekigambo ekyamagezi. Nammwe kankibagambe, Sheikh waffe Sheikh mukuru rahimahullah yagamba nti omuntu bw'aba ne lubaale, omuntu bw'aba n'ebigali bo byabalongo, essabo, ebyoto, empanyi, emikookoowe n'ebirala, yagamba nti aba atadde olubale mu mirimu gye. Omuntu bw'aba ne lubaale aba ayina olubale. Amakulu nti omuntu bw'aba nebbwa bwe limala okuwona lirekawo obuufu, kibayita wundusika. Na buli yenna ayina lubaale, ayina nnyabindi, ayina ebiteega, biyita erinnya nga bw'omanyi aba amaze okuteeka question mark olubale mu mirimu gy'akola. Okola naye yagamba Muhammad Abdul Wahab yagamba nti faidha arafta anna Allah khalaqaha liibadatihi fa'alam anna al-ibada la tusamma al-ibada ila ma'a tawhid kama anna as-salah la tusamma as-salata illa ma'a at-tahara.
yagamba nti Muhammad yagamba nti omuntu amala okukimanya Allah yamutonda lwakubeera nti amusinza kimanye tekuyitibwa kusinza okugjako kutambuliramu n'okwawula Allah nga boolaba nti eswala teyitibwa swala okugjako nga omuntu amaze kufuna wudhu. Kino abantu bonna bakyegattako. Kiriwa omuntu bw'abeera mu swala tumulaba nga atuvaamu n'afuluma, bw'ogenda omubuuza nga eswala ewedde kuba tebogerera mu swala wayi lwaki wafulumye, agamba ekintu kimu ti wuzu yabadde empeddeko, wuzu yabadde empeddeko. Ani yamugambye nti fuluma? Yegambye yekka. Kakasa nti swala yange bwe nnemeramu tegenda kuba ntuufu, kubanga Sheikh Muhammad Saleh Fawzan hafidhahullah makulu g'ebigambo bye yagamba nti omuntu bw'asaala nga talina wudhu aba yebagadde ebyonono bibiri. Ekisooka aba avudde mu busiraamu, ekyokubiri eswala yebeera nfu. Mu mbeera efaananako bw'etyo nga bwe wejja mu swala n'ofuluma n'oddayo n'ofuna wudhu, era bw'otyo wejje mu ibaada ezisigadde, wejje mu hijja, wejje mu kusiiba, wejje mu kuwa zaka, kubanga Allah takkiriza ibaada, la tasihhu ibadatul kafiri. Allah takkiriza ibaada ya muntu amugattako. Kitegeeza nti omushiriku yenna amaruhu marududu, mirimu gya Allah agimuddiza. Lwaki? Tagikola ku mbeera yakuba nti ayawula Allah. Abange tawhidi ono abantu bayomba nga ejjuma ziwedde bakola okukulu bwabwino omusajja bannange kyatukoze, naye aba abayambye. Mwannyinaze muganda wange weerabidde akantu kamu nti ekikolo Allah kwagabira empeera ye tawhidi. Tulaba mu surati Ibrahim ng'ekigambo ekikolo Allah kwagabira empeera, Allah kita tapurutu. Tapurutu eyimiriddeko enduli, eyimiriddeko amatabi. Kitegeeza tapurutu bweva naye birina kuguwa, omunene bwagwagwa n'abantu be. Kati naawe ibaada z'okola zirina kwe ziyimiridde empeera. Era omuntu bw'aba ne tawhidi, Allah yakuba ekifaananyi kya muti nga buli sizoni guvaako ebibala. Ebibala ebyo zempeera, kubanga wano kwe bisinziira ku matabi wagimu ate wanywevu. Embuyaga ne bwejja tasobola kusuula muki, tasobola kusuula muti ogwo. Ab'ebitibwa twolekedde omwezi gwa Ramadan, naye weerabidde akantu kamu. Allah bwe yayita abanaasiiba ega nti ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe amakulu, ya ayuha alladhina sadaqu billahi wa rasuli kutiba ayifulidha alaikum siyam. Abange abakakasizza Allah n'omubaka Muhammad mbalagidde kati musiibe. Awo wennyini nga bwe wejje mu swala nga toyina wuzu, era kati wejje mu basiiba, kubanga mu swala teri yakugjeemu wejjeemu wekka. Kati era wejjeemu kiki, oyina ekigali, oyina akakomo, oyina kyokyakkiririzaamu, na buli kyonna abantu kyebawa obweyamu ne bakisinza, nakyo tekikkirizibwa kusiiba. Bw'abanga Allah aganye okusiiba kwono agenda nekiri, ate olwo kyo nyini nakyo kiba kigaaniddwa, kubanga buli ekivunamirwa nga kisiima, hatha huwa taguti. Ane twaguti enene shaitani. Akati omubaka Muhammad hadithi ya Abi Hurayra, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. حديث الصحابة يتبوى أبي هريرة أمن يغي عبد الرحمن بن صخر الدوسي. عبد الرحمن بن صخر الدوسي
Abi Hurayra yali musajja nga ayagala nnyo bukapa nga Nabi salama yabanga asomesa olaba abuteka mu bikooti nabbi namutuma taata wa bukapa olwokubwagala ennyo nga bwolaba bwe yatuuma muganda we ali aba turab taata w'ettaka we yalinga yebaka nnyo mu musenyu. Omuntu okuyita omuntu nickname shaliya ewa obulombolombo busatu. Kasooka otekeddwa okuba nga bwomuyita nickname tanyiiga. Gwe Raibena, gwe musiraamu, gwe gundi olaba tekimunyiiza muyite, bukya kimunyiiza tomuyita. Akokubiri tomuyita nickname gwosinziira ku butonde bwe nogaa nti gwe mulema kubanga olaba awonyera. Hatha khata'un jidda bal banashaliya bagatukirizibwa omuntu omuyita erinnya okusinziira ku bikolwa bye. Kyokulabirako ayinza okuba omusajja nga mawale mukafiri wa kikolo yeyita Katonda kutukirizibwa muyita Farauna. Lwaki balina yebafaanaganya nooli mawale Farauna alayhi laana. Abi Hurayra asalamuka omwaka ogw'omusanvu yamala n'omubaka Muhammad emyaka 3. Yali musajja nga ayagala nnyo maama we era lumu yagamba ya Rasulallah sabira ku maama wange asiramuke. Abi Hurayra agenda okudda ewa nnyina omubuuzaako nga amazzi gayita wansi w'oluggi. Agenda okukonkona okubuuza ku nnyina nga nti mwana wange yoyimirira awo onabala okuyingira obusiraamu. Ekyewuunyisa kwa kiswa kano Abi Hurayra asabye nabbi asabe Allah nnyina asiramuke. Mama Abu Hurayra nabbi yamaliriza edduwa omukazi n'afuna message wahi. She was inspired n'ayingira obusiraamu. Kitegeeza omubaka Muhammad yalinga akola ebyamagero. Ekimu ku byamagero bye kyekyo okusabira omuntu nga musabye akyali awo kikaidi duwa nekola. Allah yatonda omuntu ng'aliko malayika buli wosabira omuntu nga takulaba malayika egamba Allahumma laka amina. Allah soko ogiwe aginsabidde edduwa era bwolaba nga toyanukulwa dduwa sabira banno. Zisookawo nezoka zigenda gye bali naye formula naye kitegeeza bw'omusabira ekibi naawe era okifuna. Allah emotoka emukuba esooka kukuba gwakyo kyogedde Allahumma laka amina. Allah naye kimuwe kubanga ekigambo amina kitegeeza Allah kolaki Allah yanukula. Mumbeera efaanako bwetyo Abi Hurayra amaana omubaka Muhammad emyaka emeka 3. Abi Hurayra yagaana okuwasa omukyala nga nabbi Muhammad akyaliwo. Lwaki? Era jamulemesa okusoma irimu. Bawalimu bangi babadde basoma nga bakyali bawuulu bamala okuwasa irimu bagisuula. Banafikihi bajjawo ennamula nti omuwuulu ogenda okuwasa alina kumala kusoma. Kigambo kya Abi Hurayra amanyi bakubadde omukyala era bakubawa. Ekyokusatu Abi Hurayra ono yakyasinza okukwata hadithi ennyingi. Yakwata hadithi 7,000 mu mutwe. Nagamba nti hadithi yakwata ebisawo 3. Naga ekisawo ekimu kakisomesa umma nafa n'ebisawo 2. Bisawo bimeka 2. Nagamba bino kambi mutwale ekyo bino bijja batabula. Abi Hurayra gwe twogerako yavaako hadithi eno. Yagamba Abu Musa nti Abu Musa nkwegomba nabbi asomesa gwe owandiika. Lwaki? Hajat kaida egamba ma kutiba karra wama hufidha farra. Ebiwandikiddwa tebyerabirwa. Saate omuntu byawuliza bikola bitya. Imam Ali yagamba abayizi be muzijeko yimu ne dirhamu emu bweti. Dirhamu emu sente za Dubai olwaleero bwogera ku Felix Biro nusu nga 1000 lwaki ekitabo ne kalamu wandike ki. Lwaki yegomba Abu Musa? Yagamba Abu Musa nabbi asomesa gwe owandiika. Kati Abu Hurayra onaga nti lamma hadara Ramadan, mwezi gwa Ramadhan bwe gwayingirangawo, qala sallallahu alayhi wasallam, yagamba nga omubaka Muhammad qad ja'akum Ramadhanu. Nabbi yagamba abasahaba gubajjidde omwezi gwa Ramadhan, shahru mubaraku, omwezi ogw'omukisa. Mwezi ogwaki?
ogw'omukisa iftarada Allahu alaykum siyamahu Allah abalagidde okubeera nti mugusiiba. Allah agufudde gwabwateeka shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran huda linnas wa bayinati wal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumuhu. Ali muhimu ogusanzeewo n'agulaba nga musiraamu ate nga mulamu ate nga mutuuze abeere nga agusiiba. Ramadan kiva mu kigambo ramudhu. Ramudhu yembeera ereeta ennyonta. Ramudhu kitegeeza kwokya. Guno omwezi Allah bw'aba aguleese bwe trading center efuna enkoomi. Kati kibakubanja Hajjat Aisha Badiru kwala kasasiro yenene ali ewaka omuteke ku nkoomi eyo ge mazambigo bagokye. Ramadan kitegeeza kigambo Ramadan. Tegerekisa bulungi. Tuftahu ezimu ku nkizo z'omwezi guno tuftahu fihi abwabul janna. Gigulwawo emiryango gyaki gyejjana. Watugulaqu fihi abwabul jahim gigalwawo emiryango gy'omuliro guyitibwani al jahim. Watugallu fihi shayatin sitaani ezikoligibwa zitekebwa ku njegere. Fihi lailatu mwezi guno mulimu ekiro khairu. Khairu eno isimu tafdhili neneba superlative in terms of degree, better than. Tatugamba nti equal, we say better than, not equal. Khairu kitegeeza nti gusinga emyezi 10 emyaka ng'emeka egyo 83 n'emyezi ng'ena. Man hurima khairaha, omuntu abamiddwa obulungi bw'ekiro ekyo, faqad hurima, abamiddwa obulungi bwonna. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mwabamiddwa muganda wange. Qad ja'akum Ramadan, nabbi agamba abaswahaba gubajjidde omwezi gwa Ramadan. Ramadani ekiguyisa bwe gutyo kubanga mwezi gwakwokya byonoono. Mwezi gwakwokya biki? Byonoono. Shahru mubaraku, mwezi gwa mukisa. Yagamba Imamu Tirmidhi kyebayita omukisa bwe bulungi obutaggwaawo. Khairati dawamuha, obulungi obutaggwaawo mu kiro Allah kyaba kuwadde. Allah asobola baraka mu bulamu nga tolwala. Allah asobola baraka mu baana. Allah asobola baraka mu mukyala. Naam, iftarada Allahu alaykum siyamahu. Allah abalaliseko okubeera nti mugusiiba. Okusiba Ramadani mu ntandikwa kwali option. Kwali ki? Kwali option. Nga ayinamu kasente alaba imaamu namwayo emitwalo nga 5 nagazimpeera abanaku basiibe, nze ngenze Dubai kusuubula, ngenze Shami kusuubula. Allah nakyusa etteeka eryo nagamba nti faman shahida minkum shahra, yenna asangiddwawo omwezi nga mulamu nagulaba, yagamba nti abeere nga agusiiba. Kyebayita okusiiba mu kitabo ekiyitibwa bidatu mutafaqihi, Sheikh yagamba nti huwa asiyamu lugatan huwa al-imsaku. Mu kitabo kiyitibwa sahihu sunna, sahihu sunna bagamba huwa imsaku an shay'in, ye muntu okweziyizaako ekintu kyonna. Ye muntu okweziyizaako ekintu kyonna kibayita okusiiba. Era nga ekigambo ekyo siyam kiri mu suratu Maryam mwe tukisimbula, sura ya 19 aya ya 26. Maryam bwe yagenda eri abaana ba Isirayiri yabagamba nti inni nadhaitu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya. Yagamba neyamye ku lwa Allah sigenda kwogera na muntu yenna, sigenda kwogera na muntu yenna.
nadhaitu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya ayi imsaka anil kalami. Mariyamu yali yeyamitagenda kugenda muntu yenna. Sobola okugamba nti sigenda kutambula olwaleero kuva waka. Sobola okugamba nti nsiibye okwogera, nsiibye okutambula, nsiibye okutambula nga seebikiridde. Luli fenna wa amma istilahan au shar'an, mateka g'obusiraamu, asiyaamu huwa taabudu lillahi taala, kwe kusinza Allah bil imsaaki nga weziizaako anil mufathiraati, byonna byonna ebisiibulula. Ebisiibulula birimu emiteekero, waliwo ebitya ddala okusiiba ng'okuva mu busiraamu, ate waliwo ebikendeeza empeera. Kyovala ebikendeeza empeera byonna kuwa zakatul fitiri n'okuwuliriza istighfaaru, Allah abeere nga atusonyiwa. Kakati anil mufathiraati min turu'i lfajiri assadiki, okuva emmambi entuufu lwesaze ila gurubi shams, paka enjuba lwegwa. Allah kyagamba nti kulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytu abyad, kulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytu alabyad min alkhaytu alaswad min alfajr thumma atimmu siyama ila allayl. Allah kyagamba nti mulye munywe okutuusiza ddala ewuzi enjeru lwejjawo ewuzi eyabbula kale amakulu obudde obw'emisana nga yemmambya, wejjawo obudde obw'ekiro. Oluvannyuma mulekerawo okulya, mujjuze okusiiba paka enjuba lwegwa, ne mubeera nga musiibulukuka. Umma eno tegenda kulekayo okufuna bulungi, kubanga linamala nga abasiraamu banguyiza okusiibulukuka ne bakeeresa okulya ddaako. Okwanguwa okusiibuluka nokeesa okulya ddaako kima ekirimu okusiiba kuleme kubanga kibonereza eri omuntu, kubanga omuntu lwasiiba essaawa ennyingi ddaako yamulidde essaawa 7 ogw'ekyeja lebe egenda muluma nnyo. Kiva agamba Ibn Taymiya nti basahaba mu mbeera zaabwe ez'okusiibulukuka baalinga basiibulukuka ne bagenda ne bayiga ne bakomawo ne basaala mu magalibi. Fe olwaleero omuntu agenda okusiibulukuka akwata eryenvu n'abeera ku bunkenke, bayinza okukimesona nga sinnabaddimalawo yenno nsobi, kitegeeza abazinyi bagina okwetereza. Nabbi n'agamba nti tufutahu fihi abwaabu ljanna, giggulawo emiryango gy'ejjana. Lwaki bagiggulawo? Omuntu abeere nga kwegamba ayangwirwa, kwegamba omuntu agikolerere. Watugulaku fihi abwaabu ljahim, giggalawo emiryango gy'omuliro. Kiraga nti kati omuntu kyakolera kyokajjana. Naga nti watugallu fihi shayatin, ate sitaani zisibwa ku njegere. Obujulizi nti tewali akutawaanya, tewali akutawaanya. Beera nga okola ki? Beera nga olongoosa, kubanga sitaani zisibiddwa ku njegere. Naye amanyi bagamba sitaani ezisibibwa zezo ennene zikaŋŋaŋa, amba buno bukhannaasi busigalawo nga butawaanya abantu. Kiva olamusanga asiiba nga tasibukira ku sigala, asiiba ate nabba. Bukhannaasi obwo alladhi waswisu fi suduuri nnaasi, obufuwa mu bifuba by'abantu, mwana wattu busigalawo nga butawaanya. Nene ziri amanyi bagamba zisibibwa. Naga nti fiihi, mwezi gwa Ramadhaani ogwo gubajjidde mu basahaba naffe abaliwo olwaleero, laylatun, mulimu ekiro, khairu min alfi shahr, kirungi okusinga emyezi 1000. Amakulu khairu better ismu tafdhili, better than, tetugamba nti byenkanaka, lwaba tugamba kisinga emyezi 1000 y'emyaka nga 8. Man hurima khairaha, omuntu abammiddwa obulungi bw'ekiro ekyo, faqad hurima, abammiddwa obulungi. Tusaba Allah atuwangaaze, atusanze omwezi gwa Ramadhan, era Allah tuteeke mu bagenda ogusiiba. Ekigambo ky'ensembyayo n'ekigambo kya Imam Rajabu Al-Hafidh Imam Al-Hafidh
Rajab ibn Hanbal rahimahullah yagamba nti kaifa la yabshiru limu'min bifatihi abwabi aljinan ay abwabu aljanna wa kaifa la yabshiru almudhnibu bighalqi an-niran wa kaifa la yabshiru al-aqiru biwaqti yughallu fihi ash-shayatin aina yasbahu hadha az-zamanu zaman. Imam Ibn Hajari yagamba kaifa la yabshiru almu'min butyo mukiriza bwagana okusanyuka bifatihi abwabi aljinan nga guliddwawo emiryango gy'ejjana. Nabwe kityo njabaga nti musanyuke, Allah gudde emiryango gy'ejjana. Lwaki ejjana ebeera nzigule? Kubanga nyumba ya birungi, nyumba ya ddembe. Fiha salamun la yasmauna fiha lagwan illa salama, nyumba temulimu luyogano okujjako emirembe. Allah yagamba nti abagiyingira tebagenda kuwuliramu luyogano lwonna. Naga nti wa kaifa la yabshiru almudhnibu, butya omwonoonyi bwagaana okusanyuka bighalqi nirani nga bagaddewo emiryango gy'omuliro gwabadde akolerera. Wali omukkiriza butya bwagaana okusanyuka bagudde emiryango gy'ejjana gyabadde akolerera. Ate butya bwagaana okusanyuka omwonoonyi nga bagudde emiryango gy'omuliro. Naga nti wa kaifa la yabshiru al-aqiru biwaqti yughallu fihi shayatin, nagamba ate butya omugezi bwagaana okusanyuka nga kiseera kyakusiba sitaani ebadde mutawaanya. Mukade kano sitaani esibiddwa, kitegeeza omukkiriza omugezi yenna alina kusanyuka kubanga oyo mulabe number 1. Nagamba nti aina yasbahu hadha zamanu zaman, ogenda kusangawo ekiseera ekiringa kino. Alimuhimu ogenda kusangawa omwezi ogwenkiza guno ogwa Ramadhan, ogenda kujjawa sizoni ennungi okusinga eno. Muganda wange mwannyinaze muganda wange, amamana jabaru alhasanati, amamana jabaru khairat. Maaso gaffe waliwo olusozi olw'ebirungi, maaso gaffe weereddwa eryate ppya obutimba n'eyiŋŋini, ogende mu bwengula bw'ennyanja otege. Naye amaato agakoma, waliwo amaato agaddanga gajjudde ebyennyanja, waliwo agaddanga ali mu makkati, waliwo agaddanga alinamu engege ebbiri emu, waliwo agaddanga makalu. Lwana nnyo ofune eryate ppya, ofune eyiŋŋini empya, ofune enkasi osobole okugenda okutega okomewo ng'ojjuza. Kuŋŋaanya buli kyolina mu nnyumba ekikyafu, enkoomi egenda kujja hasira oyo omwokye, tegeeza amadhambi go agange n'agago okuva mu mwezi guno ng'oli mutukuvu. Kyova olaba faafaaganiddwa ennyindo y'esaabye ettaka yavudde mu mwezi gwa Ramadhan nga tasonyiyiddwa kubanga asangiddwawo obulungi. Kyagamba Imaamu Ibn Hajari, Imaamu Hafidhu Rajabu Ibn Hanbal. Nsaba Allah atumalire atuwe obulungi, Allah atusiima atugulire atuwe baraka. Ebbanga lyonna abaganda afa mimbali Islamic Media okuva ebugembe Busoga babadde bakwata emisomo gyaffe gino insha Allahu taala. Nsaba Allah atumalire atuwe baraka, Allah atusiima atuwe obulungi. Nsaba Allah atusonyiwe, Allah ffenna atuze omwezi gwa Ramadhan, Allah atusiima atugulire atuwe baraka, alongose abaana ffe ne bakyala baffe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.